wuliriza kano akatambi kano ngenda kasoosaawo ng'ekigendererwa kyange njagala mukalabe nammwe muwe endowooza zammwe. Akatambi kano eno kakoleddwa omwami Crystal Panda ng'alina omwami gwali naye nga bawa endowooza zaabwe ku katambi akagenda mu maaso akamwana muwala Nicole. Nicole afuuse celebrity mu kaseera akatono ennyo bwe kati. Nze nsiba mbagamba nti okubeera celebu tekyetaagisa kintu kyonna. Osobola okukola ekintu kyonna n'ofuuka celebu. Mulimu abakola ebibi ne bibayisaawo n'afuuka celebu n'akuba hit mu ekyo ekibi kyakoze. Mulimu abakola ekirungi n'akuba hit ne mutuusa ku kubeera celebrity. Wabula ye Nicole yavudde ku by'okubeera popular. She is a celebrity. Buli omu gwamanyi. Nicole buli page ya muntu kwogenda bamutaddeko. Nicole ali mawulire, Nicole ali ku TV, Nicole ali ku Google. Woteeka mu Nicole bagenda kubanga bamukuleetera Nicole Uganda. Geego nnyo amaanyi ga social media. You can be a celebrity within a blink of an eye. Naye ekyebuuzibwa obadde celebu ki ekikuleese okubeera celebu? How have you become a celebrity? How? Ki ekikuleese oba ekikufudde okubeera celebu? Gamba twaleko mu katambi kano aka Crystal Panda ayina obubaka bw'ayogera naffe tugenda kubanga tubwongerezaako. Kyolina okukola subscribing kweno channel yennyini kwe kuli ebintu by'otalina kusubwa, ebintu ebirungi, ebizzaamu amaanyi, ebimotivatinga, ebi-inspiringa, and don't forget we do teach, tusomesa n'osomesa. Wabula nga ate nze ali mu katambi yenze Shila Adita sagala obeerenga onneerabira, commenting awo video eno giweeko endowooza yo, giwe thumb up, gilaikinge bw'oba omaze okugiraba. Katugendeko mu katambi katibi tukomewo. Awo sinenyeza muyange omyaye simunenya bulati ensonga z'ebina tala ne kamera asobola ogikwasa nayo stenda bro omyaye simunenya taata tambula emboozi ekyana kirina ebbi fumita emboozi taata kyovolaba nze wembeera nina omuwala yenna gwendeetinga sitera nnyo okwagala kubeera kyaliwo abakyaliire ate bakyali babeera babi never chibanga si babi oba babi, but it's always not good for you to be in a relationship no better too close with your girlfriend's friends. Okimanyi nti osanga 10 osanga abakazi abalungi nga bakyalibe bali awo bwe bato ekitufu kati n'omusajja naye azinki tomunenya walabe kyali w'omuwa w'ekyo baby ekyo yakubye nga bwafaanana oga nange bwera nga nze nzira mbere zina nendyakeno lwaki obeera muwala n'ofuna kyaliwo ng'akusingako n'akusinga ebbina n'akusinga feesi lwaki obeera ne kyaliwo bw'otate n'omusembeza nnyo kumpi n'ebbaawo n'amumanya okisegeera mwana mwe mutukozesa ensobi mmwe olina kyaliwo wakabi omuneesembereza gw'otabeze siri muntu kyaliwo wakabi alina ebbina anyirira nawe kale toli bubi nnyo naye onaakusinzeeko okisigiira wereesalesa musaya to my friend say hi to my friend babeera bansi bakatuntu tulu ku maaso ti siraba babagajoli bansi bakakantu ku maaso mboze siraba ssebo ojja kulya mikwano gyammwe ebyo muleetaleeta mikwano gyammwe abalungi bw'oli awo ofaanananga bw'oyagala ate abamu temwefaako mwe bagirlfriend bafe kati n'oleeta kyaliwo nga yeefaako mwana anyirira nange nsaasiraamu nsooka nengezaako okwekuuma okitegedde akatambi ako kawulidde bulungi. Eyo nno y'endowooza n'entegeera y'abasajja. Kati nno wano gwe omukazi w'olina okuzibulira amaaso obeere nga buli kimu okitegeera bulungi. Aboogedde bineno si bawala, baana ba bulenzi ku ntegeera yaabwe kyekyo ekiriwo. Ate nga nange muli kye nasoose okutegeera nga nze omwana omuwala era tusiiba tubagamba girls know your weaknesses, know where you belong. Kyovulaba nze Shila sibeera n'abaana bawala. I don't hang out with girls, I don't befriend girls, and I have no girlfriends at all. Siina baana bawala nga ba mikwano. Abaana bawala bankwe, abaana bawala tebaagaliza, abaana bawala balina emitima emibi, abaana bawala kwegamba balina olugambo. Nze I don't trust women. Sieteeka bwesigwa bwange mu mwana muwala kuba nkimanyi any day anytime you can disappoint me. Era nze sikubeeramu nnyo na interest kumalirayo buli kyange kyonna kuba nkimanyi mwana ogenda kunkuba ekikono someday. Waneno kambaterewo akatambi ka Hadija Kigozi nga naye awa endowooza ze ku baana abawala. Kiki kyo ky'abaana abawala? Guno omwaka si gwa batiitiizi. Katugendeko wa Hadija Kigozi. Mwasuze mutya?
muli fine nange ndi fine tubulanganye happy new year omanyi olumu mbeera bize amawulire mangi ne gampitako so kati ku nsonga za Nicole bakyala nawuliddeyo abagamba nti tujja bakuba bakyabakuba nnyo naddala abakyala abalina abasajja ekigambo omusajja kyagenda wala bakyala naye njagala okubajjukiza ekintu kino nti omuntu bw'otegera weakness yo weekoleko yeggwe mubi otambula ne mukwano gwe yatereera n'atuukirira obubi si kibi no offense buli muntu alina weakness ku mubiri gwe waliwo olinga olina face nga tekuyisaawo ate nga naawe okimanyi n'okitegeera nti mbutuufu siina kabina kangende mu gym kole sikoti kajje so kati obubi si offense naye ogenda n'oba mubi nabbijjo n'otandika okutambula ne mukwano gwo nga mbutuufu akusinga mu buli kimu ate ng'omusembereza bbaawo kiki oba osuubira era baba bajja mulya okitegeera naye bakyala nsiba mbagamba buli kiseera nti bw'otegeera nti oyina abasajja tebabasembereza bantu you know beera wekka ki ekikuwuzumya ne bakwano bo mu basajja bo era awo omusajja gye muwuzumira gyagenda okulabira ennyindo nga bwe yagejja gyagenda okulabira nga bwe talina kabina atwale akalina okitegeera gyagenda okulaba empisa zembi oli arrogant akana kato kalabe tekalina nagwogera konna okalaba bambi bakakuba konna ate wakatuuka mu ngeri gye kazina so bakyala nga tonaba kulwanira basajja oba nga tonalwanira musajjawo so kagwe kennyini ng'omuntu omala okwetereeza tewaliwo nsonga ekuzunza na mukwano gwo mugenze mbaale n'oli ne mukwano gwo mugenze mu gyimu oli ne mukwano gwo mugenze buli wamu ozunga ne mukwano gwo kyokka oli n'ebbaawo kaki ky'osuubira eyo nno yentegeera eya Hadija Kigozi kyekyo nno kyawadde ku bigenda mu maaso ku nsonga za Nicole era waneeno nze I'm going to decide with Hadija Kigozi abaana abawala ki ekibakwasa bawala bannammwe ne mubatwala ewa babba bammwe lwaki oba okwata muwala munno n'omutwala ewa bbaawo n'otuuka n'omulaga bbaawo waasula oba onoonya ki olinga abagambye omusajja nti nkuleetedde mukyala munnange omulala you're free to share with us abaana ab'obuwala tubeerayo eyo naffe ne twegomba osobola okwagala omusajja nendaba byakolera nengetinga interested nga nange njagala omusajja kola exactly nange nawe byali mukukola of course I will run for your man kubanga nkimanyi nange byakolera asobola okukola ki asobola binkolera ate abasajja they have no when it comes to women ne wobanga oli mubi wenkana ki ajja sooka akwebakako wakiri akudampinge naye nga akumaze abasajja ebintu ebyo babikola nnyo abaana bobola tubalaba mutijja nnyo bawa akuyisa ogenda out ne weetikko omuzinganda gw'abaana abawala mutudde abo bebe buli muwala ayina mpisa ze mulimu abeesesa mulimu abeemoola mulimu abekwanira abasajja mulimu ab'olugambo mulimu aboogera ennyo mulimu abali ennyo ebintu ng'ebyo so you're giving your man a chance okunoonyaawo okusalawo alabi yasalawo bubi oba nedda mwaba abawala bonna booleese tulowooza nti gwe abasinga obulungi no mulimu abo abasinga obulungi omusajja ajja atandika okompeyalinga agambe ko adita kiri ekiwala kisinga adita obulungi mukwano gwa adita oyo nze you know what ekintu bwe kyonze kyali kintuuseeko wande nze nakwatako in fact nga mwita sister wange ne mutwalako asisinkaneko ku musajja gwenjagala ebyafundikira ng'oyo gwentutte nga sister wange munnanga ate nga yayagala boyfriend wange ne beeyagalira nno ddala paka nze wena kizuula nembeesonyiwa bwesonyi baakajjukira babeere nga baawukana naye ng'oli twali very close of course nga tweyinako n'oluganda awo we namanyiza abasajja baana bawala ebintu bino mubiyige mubirabanga ebyolusaago mulabika bubi okutte mukwano gw'omulungi ayina figa ennungi ayina eriisa eddungi ayina omubiri omulungi ayina kala ennungi si musiiwuufu omututte ewa bbaawo mu hanging up naye mugenda ku beach ne mweyambulanga naye kwalinga n'omusajja wammwe kwali of course atunula oli ayina mugaba alaba ono tamuyina oli ayina otubina tutona alaba ono wabbina ddene oli alaba mutalina hips ono alaba ayina alaba entumbu atandika okubapimapima kwava n'agamba kiri kankite kangenene kino kibbebi ekito oba muntegeera kasuubira tino bino ebintu bya Nicole abaana bobola mwabiyizeemu nnyo wabula ate nga n'abaana abalenzi bawadde opinion yaabwe mu abakyala muyigemu eyo era bw'otayigamu eyo opinion y'abasajja nkimanyi you never learn ate nga ebintu weebiti munange bibeera real gyebiri bi existing ate bisobola n'okuleeta obuzibu at any time any point nga wolaba Nicole bamukozeeko mob justice kate n'omutta bamutte ebintu weebiti tetubisupportinga naye nga that's
reality muyina okumanya amazima. Yenze Shila Adita kamanye kikyolowooza mu katambi kaneno ngo commentinga wansi comment yagenda kuba nnungi nnyo kyolina okola subscribinga likinga commentinga towerabira kutuwekuumirako embagala nnyo.